Tugobye bumale nga bulijjo ku mukutu gwammwe ogwa social media platforms zonna. Tuli ku TikTok, Twitter, Facebook, YouTube. Subscribe otufollowing Tronaz Media. Tubaleetera ebintu ebirungi ebisanyusa ebizimba eggwanga. Tubaleetera abantu bammwe abaaliko abawanguzi bammwe bemuludde okulaba, abaabasanyusanga, abaabakolera ebintu ebyabazaamu essuubi era ebyabaleetera essanyu ku mitima singa oba wali oggweddemu essuubi. Ne leero nzize okubatuusaako omugenyi waffe omulungi era nga yoyo omuwanguzi w'engule 2016. Ndi omwanjuzi wammwe omuzira Nakinsige Nanyonjo Dora Kankomewo. Abagoberezi baffe abalungi nga bwe mbagambye nti Kankomewo neera nkomyewo n'omugenyi waffe Sengule 2016 era ngenda mubawa abeeko kyabagamba ebigambo ebirungi naye nga sinaba mubawa kansooke neebaze ba sponsor baffe abalungi abatuteekamu ensimbi wano ku Tronaz Media. Neebaza aba City View Gardens batuteekamu ssente bulungi. Oyina emikolo, oyina embaga, oyagala birthday parties oziina batuukirire. Ssente zaabwe nnungi nnyo, ebyokulya birungi, buli kimu kirungi. Tronaz Mart Store mifaliso emirungi egiri comfortable. Naawe koosula n'ogamba weewaawo kino ekintu kirungi ku bbeeyi ennungi nate era. Tuyina Ivory Hotel bali wano Nansana. Oyagala wakusula bulungi, oli Stark, oli mu Kampala, obuliddwako woolaga weeyune Ivory Hotel Nansana wano kumpi, ebbeeyi yaabwe nayo nnungi. Tuyina ne Tronaz Laundry and Dry Cleaning, abo bakafulu mu kulongoosa engoye, gomesi, masuuti, buli kimu. Gwe toyina maanyi bawe, oli mugayaavu bawe, bajja kwoleza abatuteekamu ensimbi. Era essaawa zino kanyaniriza omugenyi waffe Sengule 2016. Nsanyusa okulaba ssebo. Weewaawo nnyabo. Abagoberezi baffe baagala okumanya ku mannyago n'eddoboozi lyo ssebo. Amannya kuba n'eddoboozi lyange n'amannya gange kakati. Amannya nze Kizito Ronald Muswangali. Twalinga tukikozesa nnyo nti amannya gabeera ga Ssaabasajja wabula ffe abalala tulina linnya naye nina erya Kizito n'erya Muswangali kati awo ne gabeera amannya kati kyatereezebwamu awo nti tukozese awo amannya nze Kizito Ronald Muswangali Sengule wa Radio Simba 2016. Nga bwe muwulidde amannya ye Kizito Ronald Muswangali Sengule 2016 owa Radio Simba. Katweyongereyo mu maaso. Gy'obuulidde mukulu Muswangali? Nga gye ndi tukola emirimu gya Ssaabasajja. Omanyi omuntu bw'ofuuka ekintu ekirala nga kireffe abawanguzi mu ngule bw'ofuuka ekyo ate olina okugenda ate mu mirimu emirala kuba obeera okyuse, obeera ofuuse abantu kibayita examplary nga olabibwako abalala bakulabirako. Kakati ogenda mu mirimu emirala egya Ssaabasajja. Weewaawo. Kakati mwami Muswangali, engule kye ki? Njagala otegeezeeko abantu banene abatulaba engule kye ki? Engule kigazimuko naye ate kitono mu bufunze. Engule puroguramu ya lulimi Luganda. Puroguramu eyo eri ku Radio Simba. Engule eyo baagitandika mu 2022 era ebiseera ebyo 22 na nindi mu senior 1
jeje semanda ng'omutandisi wa programu eyo n'atandika programu ey'engule nga ya lulimi Luganda ennono empisa obulombolombo era engule eyo okumanya era ngazi tekoma ku kya lulimi lwokka ng'ennono empisa n'obulombolombo n'obuwangwa wabula ezingiramu obaolyawo ne current affairs bayinza okuwulira current affairs Uganda n'ogenda ku East Africa n'ogenda ku Africa n'ogenda ku nsi yonna kugamba etweru yonna yengule ye program yengule. Ozamuwulidde engule kyeki kakati ogambye yatandika oli mu senior 1 ekirowoozo kijjawa ekivuganya n'ogamba nange leero kanyingire mu ngule eno 2016. Ebiseera ebyo saali na kirowoozo booli awo naye bwe batandika program twali tuliza nnyo Radio Simba ebiseera ebyo kuba yali kyegyetandike mu myaka nga yali akamalange 3.4 kubanga yatandika 98 kati batandika tuwulira balangirira engule nenga tetutegeera engule oba kinaaba ki engule ate engeri gitwali abato ate tubeera ku ssomero biki naye lyete liri busa nga program etandise tugenda okuwuliriza nga lulimi Luganda nenga kati kye twakola nafuna ekitabo nina sengange kati mugenzi senga Violet na mukadde na mutebi yawe ekibirizi bamunanika n'agamba ebintu ebijja kubagasa kakati mufune ekitabo mbiwandiika konze senga sina kitabo nagera nagula ekitabo n'akimpa kati engule bwe yatandikanga akadde ako nganze ebyange mbibikkako nga mpuliriza biri nga mpandiika nenga sina kirowoozo nti oba nagendayo neetabamu wabula nga nze mpulira nnyumirwa ng'oli bamubuuza ekigambo nga kya Luganda ne bamubuuza olusenko oluto baluyita batya naga nti ettutu liba lusenketto n'abuuza nti ekimuli kya kasooli bakita batya oluyange kati nga nange mbiraba tulima oluyange nengamba nga binnyumira kati ekirowoozo kati nengenda mu senior 2 senior 3 senior 4 anengenda naye mu 2007 awo nga maliriza senior 4 nga nali mu senior 5 kati nengamba naye engule eno terulukya nange nengendayo buli kya nengendayo nange nenvuganya nga n'ebyokuwangula sibirina wabula njagala nange ngende envuganye oboli abo bampulira ku radio nange ndi musajja nange gye ndi bamunanika ntumira abe waffe bamunanika ekibirize eyo luweere eyo keruweere evudde y'abantu mu bamunanika eyo ate n'ekirala ndi wa mamba ne mamba njatule ndi nti nva wagabunga ebyo nga byensinga okwagala ninga ekyokuwangula tekyandiimu ekitegeeza ekirowoozo kifuna 2017 ekirowoozo 2017 kakati abalabi baffe abalungi era abagoberezi baffe bagala okumanya walowoozaako nti oli wangula engule eno saakirowoozaako akati engule programu eyo ey'olulimi eyo bw'oba oyagala okwetaba mu ngule ebyokugiwangula osooka n'obiteeka wabbali wabula n'obeera ng'oyagala okumanya olulimi ebyokuwangula kubanga mwetaba basunsula abantu 104 n'omusobyo oluusi 5 oluusi 10 kisinzira bazze batya kati ne bagenda nga basunsula buli kika ne kiba n'omukontanyi ayitamu kati ne bakoma ku bantu 66 kakati awo kizibu kyagamba nti abo bonna nja bawangula naye olunaku lw'owangudde lw'obala olunaku lw'owangudde lw'ogenze mu studio n'okontana olwo lw'obala nti ndowangudde kati kaninde olulala naye tosobola kubala nti ngenda kuwangula engule ng'okyali mu bakontanyi abasooka kiba kizibu. Mwami Musangali kyoyagala okugamba nti engule wajingiramu kugezesa oba just kuyiga lulimi? Najiyingira nga njagala kuyiga lulimi. Ekyokubiri nga njagala nakutumira n'abantu baffe abeeruweero kikyanyingiza mu ngule ntumire sengange mange na mwandu Muswangali mugavu n'abekika kyange ekyemmamba nga kinsiganze okwagala era mu 2007 nafuna ekirowoozo ekyo
kati 27 ne nyingira mu bitabaawo kusoma ne kugotana muzeyi olwa afudde muzeyi taata kati 28 ne ngenda mu byange ne ngende mu byange ne ntembe ya ne nkolo emirimu limweyo 29 210 ne newandisa ate saayitamu ekitegeeza 2016 sigwe mulundi ogwali gusese sigwe mulundi ogwali gusose 2016 kuba newandisa mu 2010 ne siitamu kati awo nenzira 2011 ne newandisa era ne siitamu ekitegeeza njagala ombuulire kiki ekya kuwaliriza ate era okudda omulundi ogwokusatu ate era nga toyise mugiri emirundi ebiri bwe saayitamu mu 2012 ne basoma abakontanya abayiseemu ne bagwayo ab'emmamba nga siiseemu ne ngamba yo siiseemu kale nagenda 2013 naye baali bakontana lukontana olusooka nga lusigaddako abantu nga 8 kubanga bakontana babiri wabaali 6 mba ndi mu mirimu gyange awo nyinyuka ntambula nzira ya waka nga mpulira akasimu kavuga 2012 bwe kavuga ngendo kajjayo nguli agamba sebo jebale ntikale nawe jebale tinze Peterson sendi kawandula bigambo okuva ku Radio Simba nti sebo oli kumpimpi nti sebo ndi kumpimpi oli uda wanti ndi kalere wensula nti waliwo omukyalo w'emmamba atazze naye oli mwetegefu bwe tubanga tukuwadde omukisa osobola okukontana nga mugamba sebo ndi mwetegefu n'okukirawo nga ngamba kakati zambalire ku mugongo nganswa duka za kaweewo ojje wano ku Radio Simba okontane programu sawe ne buli dakika 15 kontane olukontana lutandike nadduka ko nali mbuza ya katundu katono tuka waka nadduka emisinde nenteka be nali nkutte mu nyumba ne ngamba baneiba nti banengenze ku radio kati nenziruka ate gwe wa boda gunasanga ne mugaba ngintwale bukoto ku radio yambuza nampisa walala kati bankubira wa boda boda tukyakayana ne mbagamba basebo natira okutuuka oyo ne muleka ne musasula ne ngamba omulala nyina ntuusa timba ntuuse ba mpandika mu kitabo ekyabagenyi kati waliwo omwami bamuyita Nampala Yusufu aweereza sports natunulira omuvubuka awandiika mu kitabo kyavaling ajja nangamba ye gwe muswangali kizito konze yesebo jangu towandika jangu nkutwale program egenda kutandika nampisawo nantwala munda ngenda okutuka mu studio abakontanyi bannanga abalaba babiri bo batudedda nebifananyi byaka mbantuula nti ate yimuka tukubifananyi mbanyimuka nti ate tuula nga nakaluluka wedde okukwatibwa sinnabuguma nze nandi awo nga akaluka wedde waliwo omusajja bamita Salongo yali ava Seseyo waliwo n'omusajja omulala yali ava Mitiyana kati nganze owokusatu ngolokontana terutandise nga batandise okubuuza ebibuuzo batandikira wamu nange ng'akituuka ne baddako omulala nenkituuka ne ngamba basi kasita ntuseeyo kibuuzo ekyo ne baddayo yakigwa ne mulonda olwo kibayita okulonda nti singa oli bamubuuza ekibuuzo ne kimulema ogamba nti mulonda kitegeeza abaalaga kiba kimulemye gwe n'okyerondera kiba kimulemye bw'omulonda ofuna akabonero kamu ne mulonda ne nfuna akabonero kamu ne mbanabona noono owokubiri bwe bakimubuuza naye n'akigwa ne mulonda nefuna obonero 5 omusino nugudde ewange bwe bambuuza nze nenkituuka ne mbambonero 8 era tebansanga nasibira mbonero 30 eyaddirirawo nafuna obonero bwali 21 yasime nafuna 18 neneetika olukontana nobeera ng'olina essanyu lingi era naddayo olwatuuka essimu yange yasula evuga era ekiro kisebaka bambuuza kuba sabagamba nti newandisiza mu ngule waffe ebamunanikeyo naye basula bankubira wagenzeyo otya wabisoma ddi ye kye kyakusikiriza ye ngoti kugamba nabo babeera ku bunkenke bafuna essanyu naye nga nina essanyu kugamba kyali kiyitirivu nnyo omulabi waffe omulungi omugoberezi waffe emboozi ya muswangali tegwa malojja naye tugenda kuwumulamu neera tukomewo nga 16/2023 Kenon Hotel Mengo yakuyuguma kigenda kutukuta sikisaanikire nga baana balenzi abayimbi b'eggwanga Sendege Mamadibyayi omugaga Sende ne munnabuddulu Kenge Sharif basabuukulula vidiyo y'oluyimba lwabwe Ndya zange
zange jangula bekibaito gattako omutindo nga tusaba okulya vidiyo empya eyandya zange bawerekeddwako abayimbi bangi ba MC ba mulembe abakozi b'okulidira aba TV bonna baweddeyo bawerekera ku bannaabwe omugaga Sende ne Sharif Munabuddu okuyingira shingisa emitwalo 2 emmeeza emitwalo 5 emiryango gigulwa osaawa 10 ez'olweggulo olw'endongo ekaabe kyakuyitirira ayagala okubukinga kuba ku 0754 621 604 mujja tuwagira abayimbi b'eggwanga baleese ekintu kipya bakikubye luno mujje tubawagire ate bakisoosowaze nga 16 ogw'omwenda 2023 ku Kendon Hotel Emengo saawa 10 ez'olweggulo nga tusumula bawagiddwa CBS FM ne BBS telefayina yaffe. City View Gardens nansana bujoko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa nansana bujoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko. Twetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 5 8 City View Gardens nansana bujoko. Chembade magalize mbaze chibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujoko Katete stage akukalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 42 anamunya insanvu mu mukaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Okyali ku Tronaz Media omukutu gwammwe ogusanyusa ogubaleetera abantu bammwe abalungi abasanyusa emboozi enyuma nga bw'owuli eya Muswangali eya Sengule 216 tukyali ne basponsors baffe abalungi Tronaz Mart Store basangibwa wano Nansana. Tuyina Ivole Hotel nabo bali Nansana. Tuyina City View Gardens oyita obujuko kyebando Nansana still. Tuyina ne Tronaz Laundry and Dry Cleaning. Mwebale nnyo temuvaako, just subscribe. Tuli ku Twitter, social media platforms zonna gye tuli, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Subscribe, followinga, likinga, tugoberere, tuleera n'ebirungi ebisanyusa ebiwoomu nga leero era bwe tuli nakyo. Tulina omuwoomu omwami Muswangali 216 Sengule wa Radio Simba. Tukomyewo nate mwami Muswangali ndi wuwo kakati kyali kitya mu ngule eno? Engule kati awo 212 bampandulira ku twandulise olukontana eyandibadde semi final kubanga olukontana lwe lukutwala erugogo batwala ebiseere nga batwala bana kati wano twali 8 ebanga kwota naye wano basigala abamu basigala eri balinga batwala bana kati bakwata akalulu nzijukira ebiseera ebyo kankwa nali ne Serwano David nankuba kakati waliwo olukontana olwaddakaawo 212 waliwo akaana akawala bali bakayita Nattabi Olivia kali kasoma ku Muteesa University. Akaana mu lukontana olusooka twagenda bulungi ne musinga obubonera 38 ko nga kali kwa 3 akawala ako kakati twagenda okudda envunula bibya omuwala yasibira ku nkaaga mu 359 ngankubye ekikonde tonziriranga nga tukyali awo. Wawulira otya nga owanduse? Wawulira ennaku walumwa wakola otya? Okisooka abagobe abampagira abamperekerako kata balwanire ku radio nti banzibye ne mbakakkanya
naye amazima nali nange neegumya bwegumya okutuuka awaka nga siyenze nkankana n'emmere saagala kulya namala ennaku nga 3 nga mpulira n'omusujja naye nga seewulira bulungi naye ekisa kya Katonda naguma nemanya nti n'ogwo muzannyo ate 2012 ogwo mama Fina yampeeramu n'ekirabo ekya pikipiki yampeeramu ekirabo ekya pikipiki waawo pikipiki yamala emyezi nga 3 ate omwana gwe nali njiwadde nga mpaayo kakasente ne bamukuba ennyondo biki bagitwala naye naguma nenga mbeera buli dukya nenzirayo naguma nga walaba n'ebizibu ebyo kaakati ekirala mu lukontana luno lwowanguliramu 2016 kiki kyolowooza ekyakuleetera okuwangula obwa Sengule bwa Radio Simba 2016? hano obusungu ndowooza bwalimu kubanga pikipiki bagibbye ate n'omwana omuwala namunyooma kumpangula nenzira mu bitabo nenoonya kaakati ekintu ennyo n'ekirala ekyansikiriza omanyi engule eyo nzibu nnyo nalina okwagala kungi okwolulimi nga mpulira olulimi ndwagala olulimi nga ndwagala nnyo kati okulwagala ennyo kati njagala ndusome ennono empisa obulombolombo obuwankwani nga njagala nsome ebintu ebyo n'ensi yattu eno Uganda nsome nange njiga ate nsomesa abalala ekintu ekyansikiriza nnyo mu 2016 era nabeera nnyo mu bitabo nnyo butassa mwoyo mpaka ng'ogiwangudde nga njeetisse. Kakati obuwanguzi obwo wafuna 2016 bwategeeza ki mu kaseera ako? Ekyamazima nali nakyuka engule eyo bw'ogiwangula tosigala nga bw'obadde. Ekisooka ofuna emikwano gy'obadde tolina. Ekirala ofuna akasente eryebyo esente. Kaakati ebyo ng'obitadde mu wabbali n'emirimu gyennyini gy'okola najyo abantu beeyongera okugimanya olwokuba nti nobeera ofunye emikwano olyeero akugamba obo nange nsomesa nange kola bwoti ne bwoti naye kola bwoti ne bwoti kugamba oli omuntu akukkiririzaamu nti nosobola okukola ekintu ekyenjawulo. Kyoyagala okugamba nti obuwanguzi buno obw'okubeera Sengule 2016 bwakyusa kyamaanyi nnyo mu bulamu bwo? Bwakyusa kyamaanyi nnyo era n'emirimu egimu waliwo emirimu gye nali sikola naye bwe nawangula engule nentandika okugikola nentandika okukola emirimu egyo so obulamu bukyukira ddala. Ki ekyakufuula omuwanguzi 2016 gwe kyolowooza ddala nti nno kino kyekyanfuula omuwanguzi? Obumalirivu n'ekirala okwekwasa Katonda. Obumalirivu nali ndi mumalirivu nnyo kubanga eri bwe najjanga nkola ate engeri gye natankula nnyo ebitabo kati natuuka 2016 ne ŋŋamba kakati omuzannyo guvuddewo kati njagala ngule. Era bwe nakontana ne ntandika okusinga abakontanyi abakontanyi bwe twatuuka mu bantu 8 ne ŋŋamba nti kati njagala ngule era obumalirivu bwe nali nnina ate nga n'okwekwasa Katonda kubanga essaala kintu kikulu nnyo ebyo byanfuula omuwanguzi. Kaakati kambuuze mu kaseera ako ak'engule muli mu kontana okwo ng'oggyeko bino by'otugambye nti nno wasomanga ebitabo olina bye wawandiikanga okuva mu ngule eyasooka walinayoko omuntu yenna eyakuzangako ebbali n'ayongera okutendeka? Ndowooza kyensonga lwaki neewandiisanga ne siitamu. Ensonga lwaki ndowooza bwe nagenda ne siwangulirawo saalina muntu ankwatako nali ndikakoko akeetapulira bakeeta kaana kambaata akeefaako kokka neefaako sirina muntu yenna wadde omukontanyi gwe nali nkubidde akasimu okumwebuuzaako nti engule bagiwangula batya era okola otya wabula nze kennyini eyenoonyezanga ebintu nengula obutabo nga ngula empapula z'amawulire mbeera ku leediyo n'okubuuza abantu abakulu sirirabira lwe nali ntambula nga nva okukola zaali ssaawa 7 awo nali nnyuka mu 7 nensanga akapapula mu kkubo bwenasanga akapapula mu kkubo nenva nkasamba kaali kampapula z'amawulire bwe nakasamba nentula bwe nti nga ndabako ba speakers konze ye ba speaker nenkalonda nenkakubako ettaka nenkatunulira bwe nti nga ndabako ba speakers nengamba ye kano kalungi nengenda nakawaka nagenda waka nembiwanula nembiteeka mu kitabo kyange naye eri ayite liri busa ngenda okontana mu ngule kyekibuuzo kyennyini kye bambuuza ba speaker bali babaddeko ba speaker ba Uganda nengamba kwegamba
nze kennyini nze nenoonyeza nenoonya bakuyita kufuuza mu biseguusi nenfuuzaawa buli kamu ensonga lwaki ndowooza kyampamu akaseera akazibu bwe katyo naye ate ffe tukutewonye ku bantu bangi abamu tubakwatako. Mwami Musangali, kyoyagala ogamba teri wadde n'omuntu n'omu yakutendeka? Siina muntu n'omu. Era mu Ngule waliwo gwe bayita Kabandwa. Kabandwa yaba coach oba omuntu akutendeka. Era Kabandwa oyo bamuyita Mulwana James. Era Mulwana James oyo ye manager wa Limparonadi. Yayimba olusukwa semiti naye kati bayawukana mukko. Kati Mulwana oyo ye yeetaba mu 2012 n'abivaako. Naye era bwe natuka ku mitende gino egya waggulu ne munoonya kuba nange nalinga musomesa mukko ne mugamba je Mulwana jangu ugenda kubira Kabandwa wange nangamba nti Kabandwa alina okutendeka konze gwe tofaayo era bwe butuka eri gwe bira Kabandwa ate waliwo ki bino binanze mbirina era Mulwana bwe yakkiriza wabula sijjukira waliwo akantu kenjijukira yampa nali nnoonya mukyala wa Paulo Kagame president wa Rwanda oyo namunoonya namumpa nanoonyezako n'abantu ba East Africa abakyala nanoonyeza n'aba Africa abo batyo ngebimwe abinoonya n'abindeetera era yali Kabandwa naye siafuna omuntu ali awo nti amanyi nnyo nti oba abadde Sengule nze netapulira nzekka munnange oli bwongo era abali eyo bonna bandibadde ndowooza bakwekwatako abagala okubayigiriza ku lulimi Oluganda mwekwate ku mwami ono omwami Muswangali Kizito Ronald Sengule 2016 tukyali naye era tukyayagala okumanya gye byakoma ne gye byaggweera tovaako ku mukutu tukyaliko. Tronaz Media mugenda kutuyigirako ebintu bingi kati nga tulese omwami ono Sengule 2016 byababuulidde mu biwulira mumuyigireko mumugjeeko ebintu eby'amakulu ate era mumunoonyeeko naddala mu abagala ennyo olulimi Oluganda abayitaba mu bintu Engule mumweyune ng'era naffe ba sponsors baffe bwe tubaagala ennyo katongera obba bakuba maaso Ivory Hotel Nansana Tronaz Mat Store Nansana emifaliso emirungi bebagiina emifaliso emirungi bebagiina tulina City View Gardens Kyebando era okwata ku Nansana naye walina gardens zaabwe ennungi mubeeyunire. Tronaz Laundry and Dry Cleaning nabo bali bati ekintu okijjayo nga kirungi nnyo. Tukomyewo n'omwami waffe ono Sengule 2016 omwami Muswangali Ronald Kizito. Mwami Muswangali ndi wuwo kiki kyofuna ng'owangudde Engule eno? Bugagga n'erinnya obeera serebu ensi yonna ekumanya. Waliwo abantu abankubira nga bava mu Bende ne Ssese eyo naye nga sibalabanga nako. Ofuna ekitiibwa buli omu atandika okuwa ekitiibwa. Bayinza okuleetera abawala unagamba nti omwana wange oyo mutwale omuwase. Mwami Muswangali tusimbewa wakati waliwo yali akubidde ku simu nti omwana so musi babiri oli najja nakugamba nina omuzzukulu wange mwana wa mutabani wange naye atuuse okufumbirwa ali myaka 20 naye mbadde nsaba olina omuntu mbadde nsaba obeere naye n'obona oba tolese bintu wabula jangu nze omutwale mujja kuumagana. Mwami Muswangali tusimbe wakati awo bwe bamukuleetera wakola otya? Oyinza okuba nga olina kati nze nali nina omukyala kati ng'ate okuteekako omukyala owokubiri oyinza okulaba ng'ate omanyi obunabo buvunaanyizibwa buli woteekako buli wogattako wabuvunaanyizibwa ate naye okumugamba nti nedda oyinza omumalamu amaanyi naye oyinza okumugamba nti lindako nkyayina kyentuukiriza oba nkyasoma nkyayina emisomo kati namugamba nkyasoma nina koosi gye nakwata nkyasoma kati ninde mate ya myaka 4 kati n'omuwala ennyini nnyo okulinda emyaka 4 kiyinza omukalubirira bwintu kakati mwami Muswangali ekyo olabira ddala nga kiba kirabo omuntu okwesowolayo n'akugamba nti nkuwadde omwana wange onoobeere naye aba alina kyakuzuddemu era aba alina kyakulabyemu gamba nga obuntu bulamu kikulu. Ekirala aba azudde nti abantu oli muntu w'abantu
jukira kati eno ngule ya nnono na mpisa na bulombolombo kitegeeza omanye obulombolombo omanye empisa omanye nnono omwana yajja kutambulira ku musingi gwennyini ogw'abajjajja bali abasookawo ate nga omusingi ogwo gwe musingi omutuufu ogw'okulizaako omwana. Otugambye nti nno wafunamu obugagga n'ofunamu n'ekitiibwa. Bugagga ki bwe wafuna? Bampa essente kubanga obukadde bwali 18 nze bwe nawangula. Obukadde 18 ebiseera ebyo nga ndi mukazigo. Nali ndi mukazigo. Kati obukadde 18 osobola okukwata n'ogulako poloti nga nze bwe nakola. Ne nkwata akasente ako ne ngulako poloti ne nzimba nako ennyumba. Essente ze nnyini zinakozesa ne nzimbirako ne mukadde mama nzaala bukadde 18. Mwami Sangali naawe olimbe sente ezo zaali zimala okuzimba n'ogulako poloti n'ozimbako ennyumba yo n'ozimbirako ne mukadde. Obulungi ennyo. Naye wakikuba mwami Muswangali. Kaakati ate bw'otugamba ekitiibwa bafuna bitiibwa ki ebyo by'otugambye? Engule bw'ogiwangula nga bwe nakugambye nti tusigala kyoli buli omu akutunulira nti oli muntu wanjawulo. Ekisooka ekitiibwa nabeera musomesa n'ensomesa ku Ebony College essomero liri Luweero. Kati ekirala mpeereza ekika kyange ne bannonda okuweereza ekika kyange eky'emmamba waggulu era nze musomesa ennono obulombolombo empisa. Kakati ekyo nakyo ssebo kitiibwa okuweereza ekika kyo okulonda mu bangi emmamba nga bw'ogimanyi ne bagamba nti nno jangu eno wakati waggulu oweereza ekika kyo. Jjajjange Wampona yakulira essiga lya Wampona oyo naye nannonda ne ntula ku lukiiko lwe era nze omuntu ow'oku lusegere. Ebyo nabyo bitiibwa. Ekituufu olina ebitiibwa bingi yoga. Amiina. Kaakati bwe wawangula engule eyo 2016 wali weeraba nti olibeerawa mu myaka 5 mu maaso? Era olwagiwangula bwe nti nagambirawo ngenda kukola ebintu bibiri. Ekisooka ngenda kusomesa. Ekirala nayagala nnyo okubeera omwogezi w'emikolo kubanga nakwera kangambe omulimu gumu kusomesa kubanga n'okubeera omwogezi w'emikolo nalala egy'egyo okwanjula era mwe tuyitira okusomesa. Era emirimu egyo okusomesa tuzingiramu okubangula abantu abagenda okwetaba mu nvuganya ez'olulimi Oluganda oyo n'omubangula. Kakati ate n'emikolo gino egy'okwanjula ssente mulimu naye ate tuyitiramu era okusomesa abantu ennono yaabwe. Kakati kyogamba oli musomesa era oli mwogezi ku mikolo? Ndi musajja musomesa ow'ennono n'empisa olulimi Oluganda ate ne musajja mwogezi wa mikolo gya kwanjula. Kitegeeza bakupangisa n'okupangisa n'ogenda n'oyogera ku mikolo. Era nkugamba ebigambo bino si kwewaana. Singa obeera n'omukolo ng'ofumbiza muwalawo n'ojja ewange oba ofunye omuntu oba muyite ntya oba ofunye omuntu omutuufu kubanga abantu abaseera ebisinga aboogezi betuyita bakatikkiro tebamanyi bigambo bye baluŋŋamya omwana omuwala ng'agenda okufumbira. Tafumbirwa, omwana omuwala afumbira. Bw'obeera katikkiro obeera okiikiridde oludda olw'omwana omuwala olina okugenda ng'obudde bukyali n'ofalaasira omwana omuwala ebigambo. Waliwo ebigambo 10 omwana omuwala bimugambibwa obufumbo ne mutambulira bulungi. Ekirala ye mubadde mukimanyi nti jjajja senga n'omukyala enkulize kitaawe ne maama balina emirimu gye bakola eri omwana omuwala n'agenda n'afumbira bba obulungi ennyo n'atafuna bizibu. N'ebyo byonna Katikkiro alina okubiruŋŋamya. Mwami Muswangali olina ebigambo by'oyogedde byesitegeerera ddala ndowooza tunaakukyaza oluddako n'ojja n'obitunnyonnyola bulungi. Kakati abagoberezi baffe abalungi omwami mumuwulidde. Omwami Muswangali 2016 musomesa ayogera ku mikolo era amwetaaze. Tova ku Tronas Media tufollowing awo subscribe era ennamba ye agenda gibawa katumalirize wano ennamba agenda gibawa mu maaso awo. Nkyali naye omwami Muswangali olowooza lwandibadde lufuulibwa national language oba terusaana? Mu njogera ennyangu lwafuuka dda. Lwaki ogamba nti lwafuuka dda ng'ate tulinamu ab'oluzungu tulinamu oluswayiri tulinamu lwaki olowooza nti olulimi Oluganda lwafuuka dda national language? Kino simanyi oba nkubira ani omulango gutakungula
naye nabo n'omwana omuto bw'okimubuuza ekigambo ekyo ne bw'omusanga eyibanda n'omubuuza lulimi ki olwogerwa abantu abangi wano mu Uganda akugambirawo nti Luganda. Olulimi Oluganda oba lwangu lwakuyiga oba lunyuma. Mu Uganda olulimi olusooka okwogerwa abantu abangi Luganda, naye simanyi lwaki gavumenti ekyataataganyiziddwa n'okubuzaabuzibwa. Olulimi Oluganda ne bw'osanga mwana muto, waliwo mukwano gwange akolera Kotido awa amasomero obuwunga. Kakati yaŋŋamba nti abaana boogera n'olulimi Oluganda ku ssomero n'essomero nga liri mu kyalo naye yagamba nti nali manyi oba wano wokka waliwo Abaganda naye olw'okuba nti atambula ebitundu ebyenjawulo olulimi Oluganda aluwulira nnyo nga balwogera. Ate se yokka ne bwoba otambudde butambuzi n'ogendako mu bitundu ebirala era weesanga nga olulimi Oluganda lukola ki? Lwogera. Olulimi Oluganda lwangu, lunyuma, era nsuubira nti gavumenti simanyi oba ekintu ekyo tekisimbako nnyo ssira. Gavumenti gikubira omulanga nga sinnakwongera mu maaso eyo. Era njikubira omulanga ogutakungula. Omuntu okwagala ensi ye n'okumusomesa ensi ye ajagala ennyo oyita mu bintu bitono nnyo totawaana na kumuwa ssente omusomese nti yagala nnyo ensi yo. Nze okunjagaza awaka waffe toyinza kumpa ssente tiyagala awakaawo wabula gwe taata ebyawaka bw'obyagala n'embeera yaawo nze njagalawo nzekka. Kakati bw'ensoma Oluwalabu oba Olufalansa nga ndi Munnayuganda, Uganda sijja kujagala. Naye bw'ensoma olulimi oluzaaliranwa, Oluswayiri si luzaaliranwa, bw'ensoma olulimi oluzaaliranwa omuntu ayagala eggwanga lye yekka nga tomusomesezza. Ye gavumenti gikubira omulanga mulonde ku nnimi enzaaliranwa. Omujapaani asomesa omwana we olulimi Olujapaani, n'Omufalansa n'Omuchina olulimi Oluchina, era mugamba teri lulimi lusinga lulungi nga lulimi luno, naye tubasinga bugagga na kukulaakulana. Kakati ffe ekitutambuza mu nnimi engwira ate ze tutamanyi kiki. Tulonde ku nnimi wano ezoogerwa abantu abangi olulimi nga luzaaliranwa, tusomesa abaana bajja kwagala ensi yabwe bulungi. Full stop. Era gavumenti bw'eneetwala ekyo ejja kuba emaze gwe mu kibya. Gavumenti yaffe kansuubire nti nno bawulidde. Kakati tuddayo ku kyengule kino yegundi eno gye njagalira ddala okutegeera obulungi. Engule 2:16 kibuuzo ki ky'ojjukira ekyali ekyangu ate nga kizibu? Bibuuzo no bibiri lwako ombuziza kimu. Tewali buzibu, byonna bitubuuli. Ekyali ekyangu siryerabira, bambuzaako baŋŋamba amawogola kye ki. Nanoonya ekigambo amawogola ne kibula. Akadde ne kaggwayo ne kati baali banjako omuzindalo akazano nkakwata. Kati jjejje alinamu ekisa ekyo ng'okimusanzeeko. Bw'oyaayaana ayinza okulekamu obutikitiki nalaba ky'oteekawo. Namugamba amawogola ze mmwanyi enfumbe. Ekyamazima nga si kyekyo naye nga kintu kyangu nnyo. Amawogola ze mberenge ezo ze tuli ebiberenge bye tuli ebyokuduga bitali bitulise naye ze kasooli oyo omukalu n'omufumbako n'omwanika n'omusiika n'omuteeka ezo ge bayita amawogola. N'ekibuuzo ekyo nakigwa nentuuka ebweru ne neetakula ne neesooza naye nga sikyalina kyenkyala. Olaba nange wano mbadde nkimanyi naye kati gwe kafulu era munnaye buli kimu olumu kigaana, si buli kimu nti nno kyangu. Kaakati ekibuuzo ekirala kiki ekyali ekizibu, ekyali ekyangu ate nga kizibu? Ekyali ekyangu ate kizibu. Oŋŋambye nti ebibuuzo byali bibiri, ekyokubiri nakyo kituule. Kaakati bambuuza akamenke kye ki. Waddamu ki? Akamenke saddamu naye nga nali nkirina era nga nkisoma saddamu nga ninga atakiwuliranga nako. Kiki ekyakulebera kutya? Kiki ekyakulebera kiddamu nga tokibadde oŋŋambye nti wali okimanyi? Kyafumuka nga sininga atakiwuliranga nako. Okutya bw'obeera mu studio n'ebyenda biyinza n'okutokota n'okusaba shoti ko oba longoko emirundi nga 8. Yo bagikuwa. Bwe mbeera ku mpewo tebagikuwa naye bwe bawummulamu basobola okukuwa gundi ne bakuba obulango. So okutya kusobola okukolera ekyo. Bambuuza akamenke kye ki nga ninga takiwuliranga nako.
ompadde enseko. Kakati muntu ki eyasinga okukaluubiriza mukontanyi ki yasinga okukaluubiriza nga abasoyi babasoyasoya ebibuuzo? Kansoke ndoza kambaddiremu akamenke kano neme kugenda nakyo. Akamenke gwe mwengo ogukulira mu kita, so si mu lyato ne mu kita, so si mu lyato ne bagukuliza mu kita ne bagusengejja. Kekaita akamenke. Muswangali nzo tandise okumbuza. Nze mbadde mmanyi nti nina akamenke. Kekanto ekisolo ekitiisa omuntu. Kiddemu abagoberezi bakiwulira. Kibayita akamenke. Akamenke gwe mwenge ogukulira mu kita, so si mu lyato wabula mu kita. Kibayita akamenke, omuganda akita akamenke. Akamenke oba ekimenke muterano kivuma kyekisolosolo kiryawo nolabe kimenke kino. Akamenke gwe mwenge ogukulira mu kita, so si mu lyato. Era nakigwa bulungi. N'olw'ensonga eyo kukyatugambye nti akamenke kibeera kita. Nze ngamba kita gubeera mwenge. Nga nze mbadde mmanyi kabeera kasolo kintu kitiisatiisa. Katuwumulemuko nkyali omwanjuzi wammwe Nanyonjo Dora. Tukomawo ne story ya kamenke. Anange mundeke nkomyewo n'akamenke kuba nze mbadde mmanyi kintu kirala nnyo. Kanneebaze basponsor baffe abatuteekamu ensimbi. Mwebale tuteekamu ensimbi basponsor baffe naye temugeza ne muddamu ne muvuma omuntu akamenke oba omuvumye mwenge. Trona's Mart Store tubaagala nnyo. Ivory Hotel tubaagala nnyo. Trona's Laundry and Dry Cleaning namwe mwebale nnyo tuteekamu ssente. City Gardens big up mwebale nnyo tubaagala nnyo mututaddemu ssente. Mundese n'essanyu singa simwe singa siri wano. Akamenke kaleesa obuzibu wano. Naye katweyongereyo mu maaso ne Sengule waffe omwami Musangali, Ronald Kizito, Sengule 2016. Nkyali omwanjuzi wo Nanyonjo Dora omuzira Nakinsige. Mwami Muswangali. Abasoyi bwe mubayita oba mubayita basoyi? Basoyi. Tubayita basoyi. Lwaki mubayita basoyi? Be basoya. Ya soya kiva mu kigambo kusoya. Okusoya kiba kigambo kiva mu kigambo mu kikolwa okubuuza omuntu ekibuuzo. Oli awanze okupata kimanyi obanga akimanyi. Naye ekikolwa ekyo ky'okubuuza omuntu ekibuuzo oba ebibuuzo eby'omujjirano kiyinza obutaba kimu oba bibiri oba bisatu. Naye omwo kiva okusoya. Oli yanze okugamba nti kankusoye. Nti tereera nkusoye ekibuuzo aba ayagala kukubuuza kibuuzo. Kakati mwami Muswangali ku basoyi ba 2016 bani bojjukirako era obajjukirako ki ekyenjawulo ekirungi oba ekibi kye baakola mu ngule ya 2016? Abasoyi tulina mukama waffe Jeje Semanda. Oyo kibojjera ku lwazi kyesiga mu mwa mugumu. Oyo Jeje Semanda na nyini mutwe. Omusajja oyo ddala kibojjera ku lwazi kyesiga mu mwa gwakyo. Musajja mukambwe ate wakisa nekisinziira budde ki. Bw'aba akutte ekitabo kye ng'abuuza ekibuuzo ogamba nfudde. Olabiraawo ng'okisse. Jeje Semanda ye muntu akubuuza ekibuuzo n'akuterayo akade ne kakuba n'asirika becce ne kaggwayo n'akubuuza naye oba ekibuuzo tekitegedde kankuddiremu. Kyekirungi kyali n'akuddiramu. Ekyokubiri Semanda bw'oba kimusanzeeko asobola okuwa akabonero singa obeera mu buufu bw'ekibuuzo. N'agamba kale olaze nti ekibuuzo okimanyi naye nkuwadde obubonero busatu. Ekyokulabirako babuuzaako omuntu Major General James Kazini omumanyiiko ki? Oli n'ayogera yaliko omuduumizi yaliko bwati yaliko bwati. Naye kyali ebiseera ebyo ya Kazini yali kyejje afune omutemu eyamutemula.
kati jeje kyali anonyo kyano kyatagwa mu bufu nolo kubono yayogera nti mudu yali kumudumizi yali wati kyenata kyogera jeje yaga mu kinsanzeko ne kale kankuwe namwa jeje obo kimusanzeeko asobola okuwa naye eriyo omusoyi gwe tuyita omutujju w'engule bamuyita waguma kisuule kiki ekyamubatumisa omutujju bibuuzo bye kyogamba ebibe ebizibu nnyo okusinga ku byabalala ayinza okubuuza ekibuuzo n'akugamba nti senga ayita atya abaana ba mwannyina oba kugamba ebibuuzo bye bibeera bizibu okuzuula biba bizibu ate ye ogezaako mulundi gumu ate ye kizibu kyakugamba nti no obadde mu bufu n'akuwa obukambu bwalina eri ekibuuzo ebibuuzo bye byetololera nnyo awo bwebityo bwebityawo naye bibeera bizibu nnyo ayinza okubuuza waliwo nerabira siyinza kweraba ekibuuzo bambuuza ekibuuzo nti omukyala alina oluwuzi kwe yasibanga entiitiibya oluwuzi olwo baluyitanga batya kwegamba ebibuuzo bibeera bya munda nnyo oyina okusoma munda nnyo noba nga ogguka mu bibuuzo by'omusajja oyo kyovola twamutuuma omutujju w'engule abasoyi baali bameka era aliwo ataali mwangu ku bonna of course waguma kisule si musajja mwangu waguma kisule si musajja mwangu era ebibuuzo bye sirabira yali final ku ludda lwa waguma kisule waliwo akatundu ka bibuuzo 5 saakwatamu wadde n'ekimu kwegamba kati olinga abatiisa abagenda ogenda mu ngule 2 bw'oba oyagala engule weesibe 2 ng'oyagala ngule kubanga bw'oba oyagala engule ojja tuuka ku final ate ebibuuzo bya final bibeera byebimu bibeera penalty kafuba omu bamukweka nga mutuse kamalizo mugenda abasatu ne babasoya omu naagwa ne bajjako 2 omu ne bamukweka bamuvuga ne bamukweka je bamukweka towulira ne basoya gwe n'ovaawo ne baleeta oli nga talina kyawulidde naawe nodda mu bibuuzo by'oli tewali kuttira ku liiso oli n'akuba munne nga ddala akukubye mwa kituyita alaali kakati bw'oba teweesiga mutwego engule gyesonyiwe oba weetabeeyo bwetabi amagezi amalala goyinza obbawa amagezi amalala gembawa ng'oggyeko ago musome nnyo olina okuba n'ebintu bisatu bw'oba oyagala engule ekisooka olina okwagala mu mutima ng'engule ogyagala mu mutima oba olulimi mu mutima ng'oyagala nnyo ekirala ng'olina ebiseera bw'otoobe na biseera tojja kugisobola ekirala ng'olina ssente bw'otoobe na ssente n'ojja ewange toyagala kukubangula ng'ebiseera obirina ebindaba n'okwagala okulina naye ng'essente toyina tojja bifuna kuba sijja kukuwa data tojja mufuna ekirala ne bw'onooba n'ebiseera naye nga toyagala n'essente ozirina era ojja bigula oteeka awo toyagala ekirala bw'otoobe na essente ebiseera n'okwagala bw'otoobe na biseera ate onoobifuna ddi onookikola otya ebintu ebyo bisatu kati ekyokuna guba mukisa twatuuka ku fainolo n'omwami bamuyita walugembe nga buli omuntu tulina kituyita endukusa oba ensukusa ng'omwana gw'ekitoke bw'ogulaba oba olina omwana ogwo kati tubeera n'abaana abo zinatendeka owange baali bamuyita pavini mbalire pavini maali enyiriza kati omwana wange namutendeka nnyo naye n'atendeka owuwe naye nze namusingako ye yansingako yali ansingakokko kyekyamazima yali ansingakokko naddala mu current affairs kakati ate nze nentendeka omwana era ye bwotwabala ye naaba nga nsingakokko ku bubonero kale ate omwana we n'akola bubi kati owange n'akola bulungi bagenda okugatta obubonero nze mukubye akawunika kitegeeza ebintu ebimu omukisa guba gwetaagisa oli basobola n'omusoya ekibuuzo nekigenda n'aba nakinonya nga takiraba naye ng'akimanyi n'osika mu muzindaalo n'okitta n'akijjukira oba omusinziza omukisa okukuba mukisa tukyali mu kuyiga wano ku Tronaz Media n'omwami Sengule wa Radio Simba 2016 era kyemmanyi abagoberezi ba Tronaz Media muyina kyemuyizemu era mukyayiga omwami ono ayogedde ebigambo bingi nnyo nze kyesigenda kwerabira kigambo ekyo kamenke sisobola kwerabira kamenke kubanga mbadde mmanyi kirala nnyo
tuli ku social media platforms zonna musubscribing mutufollowing mucommenting muliking ate era oyagala oyina obulango bw'oyagala tukolere oyina kyoyagala twogereko oyina omuntu ogwonoonya enamba zaffe ziri awo wansi tukooneko tukubireko otubire nti weetaaga omuntu waati tumukunoonyeze tumukuleetereko wano ku Tronaz Media tukuba ne tugumiza tubaleetera ebisanyusa ebiyigiriza ebizaamu essuubi notagwamu maanyi nkyali n'omwami Muswangali Kizito Ronald Sengule 2016 nkyali omwanjuzi wo omuzira Nakinsige Nanyonjo Dora nkomyewo ewuwo kakati buno butalekeka oba njogedde bubi soko akatalekeka kabeera katalekeka oli mufumbo siri mufumbo naye nina tanoonya mukiwulidde ekyo tanoonya olina abaana nina otugambye oli musomesa oyogera ku mikolo oyina ekibiina nina ekibiina naye nteekati sinakiwandiisa nteekateeka kiwandiisa kati awo so nkyali awo ate n'ekirala tulina n'ekibiina ekya Sengule eky'abasengule kale kino kikyogerera oba yagadde peya y'abasengule nayo gyeri bwe yagadde nganze omuntu nange gyendi waawo sinawandiisa kibiina kyange ne nteekateeka kiwandiisa omugoberezi waffe omulungi omwami ono agenda bawa ku nnamba y'essimu abagala singa oli ayagadde omusomesa olulimi Oluganda singa oyagala omwogezi w'oku mikolo nze mufunyemu ekintu kimu Oluganda lwe lulungi ate atugambye musomesa wa bya nnono ebyobuwangwa kayongerezeko abannyonnyola ekirala ennono empisa obulombolombo n'obuwangwa kakati ndi musajja musomesa wa lulimi Luganda ndi mubanguzi ekitukansimbeko essira ndi mubanguzi kubanga oyinza okuntwala mu musomero ate no kano kunokera ndi mubanguzi abayagala okwetaba mu nvuganya zonna ez'olulimi Oluganda awo siniserigenda mugotuse ku muntu omutuufu ndi mubanguzi nali manguddeko omuntu n'afuuka Nangule eriyo ne Sengule eyanziririra oyo naye namukwatako nakola ki abamu baatuka ku fayinulo bwe bityo abalala mbabangula bw'ekinsonga bwetyo kakati mwami Muswangali ennamba ogyerabidde saagala nze njogere gwoba ogyogerera nze nga wembaddiramuko abaagala Sengule Muswangali naddala ku mikolo egy'okwanjula n'okubabangula ndi musajja mwogezi wa mikolo ndi mulungamya emikolo egy'okwanjula emikolo egy'okwanjula olulimi lukyuka mwe bakatikkira abali eyo olulimi lw'okwanjula lukyuka oyitayinza kugamba nti leeta ekita ky'omwenge ekyenjogeza twogere ajja kukozesa bigambo birala nnyo nti wayise ne musajja mukulu ow'envi anaakweyimiririra mu kunigga era bw'oleeta ekita ekyo abaakugamba nti wayise n'ekita ky'omwenge ekyo ekyenjogeza kyabaakugamba okunigga kuba kuwaya oba kwogera oba kunyumya kale asobola okugamba bw'okirese mu maaso ge nti muvubuka mutambuze sooka ojjako akasiisi ku naggula ssajja weegobole lwero olulimi tuba mu kusomesa kati ebyo ebigambo bo ofunye Muswangali nga gw'otutte ebigambo bo jabbiwulira ekirala sikoma kya ssente zokka zikusaba ebyo okusomesa n'ensomesezaayo ate n'omwana omuwala mulumbayo ng'injira ssaawa ng'eki nze no siri wa bbeeyi mafuta gokka gompa mbadde njagala nnyo omugoberezi waffe ali ku Tronaz Media omutemeremuko wotandikira ne wookoma oba kale entonotono ezo z'ogamba emikolo gino egy'okwanjula waliwo ajja nga mu butuufu akwagala ng'omuntu ate nga oluusi ayagala obusomese naye nga mu butuufu ate nga mu butuufu ne ssente ng'akasente oluusi nga talina n'omukwatwa kafansonyi nga oyinza omugamba emitwalo 5 n'agamba naye olaka tosobola
nga ayagala mugamba akakadde kalamba ngoli eri abasajja abajja nno yamugamba nze ndi akakadde kalamba kubanga ebiseera ebisinga mpita ne bakatumwa nze ntambula nnyo ne bakatumwa bange naddala emikolo nga tolina abayimbi ntambula nnyo ne bakatumwa bange bayingiza abagenyi bafulumya omugole zonna enfuluma zafuluma n'okuzannyamu awo naddala nga tolina abayimbi kati awo nteyotambula nabo kati bwakatya awo kyova olaba akasente kabeera kaki neebaayo oli najja n'agamba naye kino ne kino ne kino nogenda olusi nga wakumpi olusi nga muntu tali nnyo wala nogenda n'omukolera naye kati ebiseera ebisinga kibeera mu ttu lyaffe. Oyogedde ku nsonga eyo ey'abakatumwa n'oyogera ku nsonga y'okusomesa abaana ab'obuwala ate ng'oli musomesa wa nnono. Nina ekintu ekinnumya omutwe, kinnumidde omutwe ebbanga ddene nnyo okwanjula ennaku zino. Kulimu ebintu bingi ebitategeerekeka. Abaana ne bambala gomesi ne bakunkumuka amazina. Waliwo gano agaliko simanyi bendova n'akunkumukira mu gomesi omwo ate edda tekyalingawo. Mbadde njagala nga tetunnasiibula bagoberezi ba Tronaz Media yogera ku nsonga eyo. Kakati guno musango nsinja guteeka kuba Katikkiro. Katikkiro ye muntu akikirira oludda olwawaka. Abaana bano abagenda bakatumwa babeera bantu beero bamanyi. Bannaffe tuba emikolo gy'okwanjula temugyonoona. Mubeere beegendereza musomesa abantu emikolo gy'okwanjula. Ekibazinyisa bendova empere kiki? Oli nakwata ku kanzu ng'azina mpere ne yeetooloola. Oli nakwata ku gomesi ng'ozina mpere. Bassebo ne bannyabo bakatumwa Bakatikkiro. Mubeere bakalabalaba. Mubeere beegendereza nnyo era mutunule enkaliriza ng'abalagirira omusota. Tolina kukwata ku kanzu, tolina kukwata ku gomesi awo mu ddumbiizi ly'eddiiro. Tolina kukikola. Kakati waliwo bano abaana abato ne buzina amazina ne bugenda. Ne waliwo omugigi gw'abantu abakulu. Abawala abakulu. Omuwala omukulu n'akwata ku gomesi n'entumbwe ne zirabika, ekyo kikyamu. Omulala abalenzi abo abavubuka abakulu ddala n'okwata ku kanzu n'ogiyimusa waggulu nga ne munda empale gye wataddemu wayambadde jjiini. Kikyamu nnyo, temunoona mikolo. Bakatikkiro tubasaba mulungamyewo nnyo awantu awo. Okwata ku kanzu kikyamu, okugiyimusa waggulu olwokuba muzina amazina. Okwata ku gomesi oli yazina amazina ng'azina mpere n'akwata ku ttaka nga bw'agira akabina n'olaba amawano. Kikyamu nnyo. Kaakati ku nsonga eyo abako nabo mbadde njagala oboogereko. Abagenda ku buko ye abaffe ku buko omuko yandisaanye kuvaayo ssaawa mmeka? Kuba ennaku zino ndaba bakola okwanjala ne batuuka n'essaawa ennya ez'ekiro bakyali ku mukolo, ne batuuka ssaawa mmeka omuka akyali ku buko. Tuluŋŋamyemukaawo neyanziza. Kakati essaawa endaganye muzigoberere nnyo. Okukwata essaawa kya nsonga nnyo, kya buvunaanyizibwa nnyo. Ke kamu ku kabonero akakusala. Edda no nga bakuba ne fayini amabaasa nga bakuba fayini. Edda wabeerangawo n'ebibuuzo nga bakuza ebibuuzo nga bikulemye fayini baasa. Okutuuka leeti fayini ne bakusibira akaguweeyo. Ne kati ebimu ebigenze bidiizibwa mu abalaganya. Naye mwabako okukwata obudde kya nsonga. Lwaki? Omuko tazibiza budde ku buko. Mwabazze abavudde ku ludda agenze ku buko kuzaalibwa. Omuko tazibiza budde ku buko. Lwaki? Okwewala ebintu kubanga omuko teyeetaawuluza ku buko. Nogenda era bwoba ekyo kize bakutwala ku mulirwano. Kati abedda bakireetangawo mu nkola eyo nti tazibiza budde ku buko. Era mulina kuvaayo oba mulina kufundikira mukolo ng'essaawa tezinawera 2. Bw'oba muludde ennyo essaawa ennungi emu nga Katikkiro ofundikidde omukolo. Tukyali mu kuyiga, tuli mu kuyiga era ndowooza muyize wano ku Tronaz Media. Ndi mwanjuzi wammwe Nanyonjo Dora, mwami Muswangali, Sengule 216, kabaweeyo obugambo bw'obusembayo. Oyogereko ne ku basoyi n'abantu babuulyeyo obugambo obusembayo ku ngule era nekyobaagaliza n'abagoberezi bo n'abakwagala otumireko n'abeewaka n'abantu bo bonna. Neyanziza ekisooka engule egenda kutandika, tuli mu kaseera ka ngule.
bayiseemu ndoza bagenda taleka basoma naye tubagaliza kontana mugende nga muli bamalirivu bwoba ogendedde ng'oyagala ngule mugende nga muli bamalirivu ate musome mukole okunoonyereza nga kugazi mulina okunoonyereza engule kunoonyereza mutwe wali mutwe bw'oba toyina mutwe omutwe gwe tegwekalakasa engule ekulemye engule mutwe abasoyi bakama baffe jeje simanda mwagala nnyo omutujju waguma kisuule n'abatandika engule Radio Simba mu 98 eriyo mukama waffe agasekalala sekalala mukama waffe sebo webale nnyo webaleda n'abaweereza eriyo mandeevu eriyo nampala Yusufu nkwagala nnyo n'abalala bangi kati eyo kambateke wabbali ekirala ombuziza ku kagamba katerekeka ku mikolo egy'okwanjula mukozesa abantu temufa ku kya sente nti bansedde nnyo ebintu ebitukozesa nnyo ensobi ofuna omwogezi nga mulungi n'akuseeramukko naye omukolo gw'okwanjula gufa bwogezi nkiddamu osobola okugenda okusobola okutegeka okwanjula si kukyala naye okwanjula okwanjula okwo tekuddibwamu tebaŋŋambaga ya niigiina nti enkya munaagiddamu n'oteekamu akasenteko bw'oteekamu akasente n'ogenda n'oteeka ne bakusaba omutwalo kikulu omutwalo bwe muba nga mwalagaana tanka oba bayibuli oba akakadde kamu kikulu nnyo ebirala byongereza ekirala mwe abagenda okwanjula kiba kikulu nnyo mwefuna omwogezi n'abaluŋŋamya ensonga ziri 12 oba amateeka gali 12 agafuga okwanjula era omwogezi alina okugabasomera ne mugakola ki ne mugakwata bw'onoofuna omuntu wa kibogwe okwanjula kujja kufa nga totaddemu sente zo wejjuse olw'okuba nti togenda kuddamu ate kwanjula mukazi oyo yennyini nnyini funa omuntu ow'ennono ow'olulimi agenda okuwoomesa ojja osobola otwala ebintu ebimu nga bikulemye ennaku ze batwala nakati ogw'omwenyi omwenyi tugenda mu kwanjula oyo n'akwata nakati n'amuteeka mu birabo ebitwali ebyabakadde nakati tebamuteeka mu birabo byabakadde bw'oba otutte nakati omwenyi ogwo oguwa muko ng'ekirabo awo ng'omuwa enkoko n'omugamba muko nakati mwegaane n'ekikuteesa omwenyi mu birabo byabazadde kiki aboogezi mubatunuulire mutwale basengule mutwale munoonye omukolo temujja kwejjusa nja baluŋŋamya ate munyumirwe nnyo kantumire mange namwandu muswangali mugavu kantumire ab'ekibirizi bamunaanika ntumira wessiga wessiga jjajjange wampona mu biru kiri mu ng'ebusami oyanfudde nnyo kikyendi era mutumidde nnyo mwami musangali bintu ki ebyomugaso ebirina okugenda ku buko ekyo kimu ekyokubiri oyogera ki ku bana abako abasaba omwana omulenzi agenda okutwala omwana waabwe ebintu ebingi oboogerako ki kandooza kansooke kyabako kino kaakati bassebo ne bannyabo omukolo gw'okwanjula simukake tebakaka temukaka baana kujja kwanjula temubakaka wabula omwana omuwala mpozi ng'omulenzi ye yeesowoddeyo n'agamba nze njija naye bw'aba nga teyeesowoddeeyo tekirina mutawaana wabula mu mwana omuwala alina okubembekereza bba n'amukwata bulungi n'ajja nga yeesiimidde kaakati mwe abazadde tolina kusaba mwana mulenzi bintu bingi omuzadde kye yakolanga kiri kimu kusaba mutwalo omutwalo kyabanga kirabo kya taata ekirabo kya taata ye kye yayagalanga abamu basalanga oli n'agamba nti ojja kundeetera ente 2 ojja kumpa ente emu oba n'amugamba ndi omutwalo gwojja okulaba ensangi zino basaba nnyo tanka ng'omutwalo bw'oba weesobola ne basaba pikipiki abamu ne basaba sola yonna eri gundi yonna bwe bityo ekyo kyokka omutwalo kyekisabibwa ebisigadde ebirabo omuko yalaba
kwegamba bo bamama tebafunanga kintu kiyitibwa mutwalo. Ekyabo mama tasaba mutwalo. Mama bamuwaaki. Mama ayina ebirabo ebibye ng'ebibye bya mama era olugoye mama afuna olugoye nga ye mama afuna ebbaasa n'ebirabo ebirala bibaayo naye waliwo ebirabo ebitaweebwa abantu abo. Tukwata ekitanda, tukwata bed cover, tukwata omufaliso, tukwata bulangiti masuuka, ebyo tebitwalibwa mu kwanjula. Birina amakulu. Katunza kwata kitanda obanga abagambye nti kino ekitanda kigenda kukola kino ne kino. Obanga abagambye no bulangiti mama mujebike ne taata wange ebyo tebigenda. Era waliwo omukolo gumu naliko oli yaleeta bed cover. Kakati ate waliwo banene abamu abaleeta simanyi manya karoti manya biringanya obogerako kyabo. Ya tuyina okwanjula kwa ngeri nga siiti bw'otojambala ogyebikka. Waliwo ebintu ate byotayinza kukona kuwadde. Watermelon, ensujju, karoti, entula, biringanya, ebyo tebigenda. Envenze ensugu ezinakati tebigenda mu kwanjula. Fene, embaata, sekoko, ebyo tebigenda mu kwanjula. Byennyanja ebyo tebigenda. Mbadde mmanyi watermelon bagitwala, lwaki tebagitwala? Watermelon eyo singa ogisalamu olowooza bw'ogitunuulira yakulanga etya. Kankomaawo sijja kunyumira. Nange siina ansa. Tegenda nno. Abagoberezi baffe abalungi siina ansa ya kibuuzo ekyo olwaleero. Ndowooza tunamukyaza n'atubuulira oluddako. Anna ombuziza ekibuuzo. Naye okyali ku Tronas Media abyogedde byonna mubiwulidde. Kansuubire muyize mufunyemu ekyamakulu mutegedde era bibasigadde mu mutwe. Ba sponsors baffe abalungi nyongera okubeebaza. Mwebale tuwagira, mwebale tu sponsoringa. City View Gardens Chebando mwebale nnyo. Tronas Mart Store mwebale nnyo. Ivory Hotel Nansana mwebale nnyo mwebalire ddala. Tronas Laundry and Dry Cleaning mwebalege. Tusiima bwongerwa mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nyongera okubategeeza mu abalina emikolo abagala keeki z'oku mikolo mbaga kwanjula birthday oyagala yakulyako buli oyagala kusurprisinga mwagalwawo kubirako aba cake free cake ku 0702 729451 eyo erine ku WhatsApp oba 0772 046872. Tronas Media subscribinga. Tuli ku mikutu jonna eja social media. Tuli ku Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok. Subscribe, mutufollowinge, mlikinge, mcommentinge, mutuwabulemu. Naffe tuli bantu wetuba tusobezza, tuwuliriza, tetugana kuwabulwa kwammwe. Enamba ziri awo wansi. Oyina kalango koyagala tukuyisizeewo. Oyina omuntu goyagala tukuleetere. Oyina omuntu yakubulako oba serebuwo oba ki tugenda bawa kasavu kanyama. Abasambi b'emipiira baki byonna tugenda nga byogerako. Tugenda bawa kasavu kanyama. Tronas Media tukuba ne tugumiza. Mbadde omwanjuzi wammwe Nanyonjo Dora omuzira Nakinsige. Bye.